jampuni abalagadde mu Kampala ku Black Valley Theatre. Banna Kampala kyemwatusaba tukikozeko kamenu kafunye buffet ekivulu akajampuni Afri-Talent abalina talent nezubayi family gattako amoti mbalanguzi Leila Kachapizo Justin Nantube Flavia Mawaji olono gattako kadongo kamumasesi olukaga Hasani Nduga Kibijigiri Kaziwe Kapo Sebare Matia Luima Harriet Sanyu Nabitaka Jackie Kizito Adi Buyondo olono gamantako sika jampuni Pro Max akajampuni I-15 Saturday Rumu Easter Sunday Billy na Easter Monday Billy ku Black Valley Theatre Jaipe mtwalo 10 Ordinary mitwale na kati akajampuni kabalagala ku Black Valley Theatre ngagwali ludawa biwagidwa Chabasa Farmer BBS Telefina Movit Products Hardware World Luba Properties Delta TV tukole Delight Media Orone chitegekebwa Tibaya Pro ne Barunya Promotions. Uncle Ed. Yes man. Chiri chitia. Anze sira na buzibu. Amusajja agula chi open yo kirabye. Tokwata bigere by'abantu. Kimwe ayagala kikwata. Ngamati neza Yesu ogambaza. Yesu. Valentine. Asinikira muri ebinyo byo. Tofa ekiri. So tuli wano of course tugenda shooting ne Dr. Kwefulukuta. Dr. Kwefulukuta ayine emisange wa Ronald Mayinja. Jeji tuleso olunaku olwaleero. But of course it being a Mayinja simusayufu. Today being a Wednesday, twabasuubiza. We keep our promises. Bwino ajja. So mukaso jangu gogo bavumye olubuto gwo olwayeeyo. Achuma bakireta. Egenda bava ko. Achuma kinatununamu. Kisookera wa? Kisookera uli omukulu. Ewa Roja. Yazama nenda aramufulira ndabirwamu. Alabika teyera bavubuzi. Tamanyi watu. Tamanyi nti yatutidde. Tabayiti Saji mwana wange. Yamulya ddewo. N'amala kati bekisooka ewa Roja. Nekiddewo. Nekiwuzikira wa. Nawe tunakwatamu. Tegedde ebyekisiru byoleeta. So Kwefulukuta. Sagala otye entalo. Oizo tali kati sagala bandabe na uliriza omayi buli omwayi nabo walwana olutalo waliwo abalina ziri emundu zi baba imwe baba baswaziniga oyina ba Thomas Barranger Thomas Bucket obere no okubeeri one bullet one bad no silika one bullet one kati director wa show egenda okujja after this one a talk and talk show kusawa satu director wayo jangu director ono yes director wa show je tugenda okole ya Spice Diana ne Roja je twabasuubiza ku Roxa oliwo yangamye nti ndi mumpi muri mumpi basula bamusinga nokumanya tibakumanya bale kamba bulele kimu ebintu ebimu kwamba si birungi kwogera naye ate amazima tulina ogwogera abantu abamu basiru natural kakati mu bye boogera mwebooleseza obujega kati kyokola ng'oli omulegerayo oli bwakusangiraga nti oli mumpi webale kunzikukiza oli musajja mukulu abasajja abakulu 7 bali kaana kato naye ku Saturday ninayo ekibuuzo ky'omwana omuto ate kino kyetukola sekamate balina akayimba ne sava we promise we deliver katutandikire Kwefulukuta idinda mwekaza kino ky'abakazi abali kukakaalukanira mu iganga n'abo abakazi abakungu mu kamuli kyabo abali kuyuuguumya luuka n'abo abakola ensibuko y'emayuge kino ky'abakazi abeenyigira mu by'ensubula mu busoga n'emiriraano olunaku lw'abanneekolera jjanga abakazi mu katale olutereibwawo Private Sector Foundation Uganda luyize kaayi ku mulamu ogukoba guti okuyunga ebyenfuna ebikutuulemu abakazi okukulaakulana akatale kano kategekeibwa ku kisaawe kya Dam Waters okuva nga 15 okutuusa nga 17 ogwokusatu idoogemagane ni bakazi balina abasuubuzi weekubane n'abaguzi abamane olanga ebyamaguzi byo otumbula obukodyo obwo ofuna ekinnigenige ekikola oyongereyo emirimu gyo mu maaso emiryango gigulwawo ku ssaawa 3 ez'okunkyo okuyingira kwa bwereere ebibulawo kuba ku nooti 72 36 93
72 ekitongole kya nekolera jange ekya Private Sector Foundation Uganda ne bakaga waibwe aba The Mastercard Foundation n'abakutuusizaako olunaku lw'aba nekolera jange abakazi ab'omu katale. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. I'm sure you're watching this at 6 p.m. And ndine Dr. Kwefulukuta. Olunaku olwaleero. Onkubide omayibu lwenda bessimu yo. Sebo. Manya saawa zino kati oba tugenda gamba ki. Omanya nti kizottabuka. Kizottabuka ngamba era mbadde nayaga Kasuku akupye essimu oba kati ani amukubidde omayibu afuuka police. Mayinja. Mayinja ki? Mayinja yankubira. Mayinja ki? Ronald Mastoni. Ronald ono yakava mu Serena. Yakava mu ku Serena. Interview nangamba gwera ba interview so wagambye mbwa abantu simate babadde babe simate kike kivulu nangamba Kasuku. Wacha omwana ankuba bwatyo. Wacha ankuba okunfiirako Kwefulukuta namukola ki? Newa Amayinja ekyo kindekere. Ngenda kunoonyeza Kwefulukuta mukubuulize kye yakukola. Muri bawagizi ba principal temwakkiriza nti yakuba ekivulu. Nedda, actually when I was addressing, I did not address Mayinja. Mayinja yakola show ye. Wabula, I was addressing the discussion eyaliwo between on social media and off social media. Nga discussion eriwo egamba minus Bobby Wine abantu bajjuza ebivulu era abali eyo mulengera Mayinja kyakoze ajjuza Serena kale Bobby Wine baadde bateekamu waaki kati that's what I came to address ontegedde unless yenga angamba nti bya addresses ebifu because Mayinja twamala ebbanga ddene ng'ayina ennyimba nnyingi era abaaliwo abaali bagoberera music nga bagamba nti awo ba Mayinja era music we abantu ne bamugoberera nnyo Mayinja yalimu ebiti bibiri there was Mayinja omuyimbi wa music ow'omukwano ne Mayinja ayimba music ow'ebyobufuzi ontegedde music of change, revolutionary music. Ontegedde bulungi. Yes. Kakati ate ye research tetwalinayo research oyo. Twalina research wa love. Research wa love na other social issues. Ezitali leadership. Ontegedde. Now, dutaya same story. Molini nantume same story. It was only Mayinja. Eyasibalo. N'atandika okuyimba tuli ku bunkenke Africa. Sente yechibi najjanga aina we positioningidde now bwamaliriza nakola yutani nakuba yutani nasala nayingira eno be enyimba ze yali azuwereza nasala nagamba nti ate kati matabuta be yali awereze nyimba nagamba matabuta bwe yamaliriza nakomawo mu nuupu jukire bamwambaliza akakofiira abaana ge bagambuka eddi mutwe bwamaliriza nasala
nakomawo mu muzeeyi akaluluukako muzeeyi kakati muzeeyi ye Mayinja akayimbako kati wakatuyimbiramu awo nyingi zaatayimba ku show wajja nooza olaba Mayinja tokyamwagalira ddala sho sajja lwaki tewajja Kwefulukuta nga tesho ezisinga tuba ffenna waki tewaŋŋamba omugaga waffe n'akuwa tiketi nze nno mu kasuku jjo neegendereze nkaluubirirwa okusaba tiketi era ebiseera ebisinga ssente yange mba nayo okuggyako nnyini Kivulu nga nkubidde nti ojja kujja naŋŋamba nga sendi bwe yali ku Reema nankuya naŋŋamba waayi ojja kujja ofuneyo olinayo tiketi zo bbiri bazikusanzeewa naye nze abaana be bateeka ku mulyango ababa nabo ssebo beeragira ddala nga abatakutegeera neyeefula atakulabangako nakulaba nga gwe kasuku nti ssebo neyeefulira ddala atakutegeera kakati ensonga lwaki saagenda and I thought Ekivulu kyali kigenda kubeera political undertones zaali nnyingi walowooza kigenda kubeera dominated by NRM kakati ng'ate gwe oli wa people power no si kyekyo nze nalowooza nti Ekivulu kigenda kubeera kirina kubeera ne political undertones eza NRM kyokka ate nga waliwo sayidi endala ye takkirizibwa kubeera na political undertones ezo kati niwe mba sigyagala I want fairness owagira Manchester United naliyo ne ku kisaawe ye bannaye twayogerako kole nali ku Man U teruggwe lujja kuggwa oli waki oli wa Liverpool oli wa Arsenal omupiira gw'Obungereza nagugoba tegukyali oli wa Bayern oba Juve Barcelona oli wa Barcelona bw'onoogenda ku Camp Nou ati bwe natuukayo ku Camp Nou ojja kumanya kye naliko kati nze nagenda ku bisaawe ebyalimu World Cup nga babiteekateeka ne babinambuza byonna nga babiteekateeka ono wekkata nembirambula byonna twogera Old Trafford ate oleeta bisaawe byekkata kati ndi ku World Cup ebyo biveeko now owagira Manchester United naye bw'oba ogyagala nnyo tosobola kugenda kulaba mupiira nga tiimu gyegenza okusamba nayo erina abazannyi 8 nga bagijjeeko abasatu era obeera wali n'ogamba maama yadde ttiimu eno ngiwagira naye kiki kino kye tulaba neetaaga ttiimu yaye neebanga eri waliyo 11 neno 11 it's a fair game ne tubakuba 8 gwaffe 8 ku 2 oba ne batukuba 7 ku 1 ne tufuluma nga buli omu akkiriza omupiira bwe gutekoze eki gutambudde now the issue I addressed kibi nnyo obeera naive okujja Bobi Wine mu equation y'Ekivulu ng'ekya Ronald Mayinja n'ogamba nti he has no contribution my point is abantu Mayinja be yafuna Bobi Wine ye yabaleeta ate era on a bigger picture abantu Mayinja baataafuna era ne ssente ze yafiirwa Bobi Wine ye yazimusaza okitegedde Kwefulukuta nga mupika kintu kwegamba mu kufuna n'okufiirwa byonna Bobi Wine naye mwana ono Kwefulukuta bw'omala ng'oŋŋamba nti nnyinnyonnyola ssebo Serena etulamu abantu bameka 13,000 ku katalogo y'amayinja gy'ayina okuva ku Kereya paka kati bagambye yali badde ategeka Serena olaba ne Rema obureema wajjo wano 28 owakukaliba yadde 213 owakukaliba paka kati yakayimbira emyaka 10 takyajja mu Serena VIP agenda ku Sheraton Semakula bwe balina katalogo yemu ku Serena tajja kuddawo because it is beyond so bantu 13 kyangu nnyo eri Mayinja okifuna kyangu nnyo bwe omanyi dynamics za Serena nti Serena etula egendamu emmeeza 10 kuno baateekamu 7 kale ne bwoboge ati max minimum emmeeza 10 ameka atano bwobo kapise nnyo kagenzamu emmeeza 7 kyogamba Mayinja talina bantu 7 mu simu ye basobola kukubira ne bagula mmeeza ezo ekyo kimu so I don't want to underrate Mayinja ako capacity yali agirina efuna abantu abo kubanga music amuyina ontegedde now kati tugende ku fraction y'abantu abajja
Ennamba esinga eyagula emmeeza ewagira kibiina ki? Simanyi. Ati gwetunuulira abawa speech tusokereko kuba VIPs Kati abawa speech be baali basinga obungi. Anti abagula emmeeza. Bw'abalaba otya nti be baali basinga obungi. Kuba sebo general happiness be baali basinga obungi. Anti general happiness mu Serena si yereeta sente. Sente za Serena za mmeeza. Kati general happiness be begendako abantu 2,000 buli omu ku mitwalo 20 oba 15 gye baasaba. Gyali mitwalo 10. Gyali mitwalo 10. Kati general happiness next vis-a-vis versus the expenditure. Sente za Serena usinga ziba za mmeeza. Okitegedde? Era oba totunze emmeeza mu Serena oba toyinawo business. Kakati abantu abagula emmeeza naddala ku kivulu ekyamayinja. Bw'otunuulira ba prime minister, ba minister, ontegedde abantu modulu. Ekibaleeta okupika kino ekivulu bagamba Mayinja waffe bw'ataafune bagula mmeeza tugenda kuswala muwagizi waffe. Ontegedde? Era kyekireeta prime minister Nabbanja ng'ava Katakwi mu bukoowu bwe yalina obw'ekitalo ng'alina okuyita ku Serena. Awavere owuni nti bw'atajja bwe tutagendayo akasajja kaffe bali bagenda kugamba kaaswadde. Ontegedde? So kakati ago gonna amaanyi n'ogafuna era ne bwe bakwata akazindaalo obawuliranga emmundu bazitunuzza wa Bobi Wine. Kakati mulekerawo okuboola abantu olw'okubawagira NRM mujje mubawagire ono Mayinja ali ku dduuka lye lino dduuka liguza buli muntu. Forgetting nti Mayinja nga bw'alina edduuka lye nga liguza buli muntu. Even artist on this side nabo balina edduuka lye baagala liguze buli muntu. Naye ffe tulina ebivulu bye tugendamu ng'opposition takkirizibwa kuyimba. Twali ku kivulu kya Navio wano recently. Bobi Wine teyali ewaawo. Yaliwo. Lwaki teyayimba? Yali ayagala. Waliwo omuyimbi watuuka nga tayagala kuyimbira. Abayimbi abajja ne bagamba nze njagala kutuula butuuzi nyumirwe show. Nga ku listi ya Navio kuliko Badman from Kamwocha. Kuliko number 1. Nti Bobi Wine azze gw'owulira kikola logically kikola nti Bobi Wine tayagala kuyimba waawo. Neba naye ne kino kankibuuzi. Bobi Wine yaliddamu ddi oyimba. Anti kyekibuuzo abantu abatulaba abali mu gavumenti. Omwana aliddamu ddi oyimba. Nze nagenda wali eri ne mbabuuza bane nazze kulaba Badman from Kamwocha ne bazisampolinga nakendulu netta abantu naye nga bagamba nti bw'anaayimba anti kakati you see okati kakati nga buli muntu akankana. Era Bobi Wine teyayimba. Ku kivulu kya Zex yayina na kuyingiza kibuli yayimbira na mu katebe. Kakati such unfair ground nti oyisobola okuleeta abantu babe NRM ne bawa speech zaabwe ne bakuba opposition. Naye ate mu bivulu ebiranze Bobi Wine ne bwe nandibadde simuwagira njagala ffenna bwe tuba tuvuganya tubeerewo ne fair ground. Tugambe nti ffenna ebisaanyizo bifaanagana si nti ate gwe bakufevalinga bano tebabafevalinga. Bw'ogamba nti ono yajjuzza Mayinansi Bobi Wine. Mayinja bwe yakolanga show za Africana yakomanga ku Africana. Yavanga ku Africana n'agenda emukono n'ava emukono n'agenda Masaka ne bayongerayo tuwanga bwetambula. Lwaki kuluna akoma ku Serena ng'ate abamulimu abamutegese bakimanyi bulungi nti obulango expenditure okugyayo sente mu kivulu bw'olanga Serena ng'olina budget ya advertisement ya miliyoni 4. Ezo sente zezimu oteekerako Masaka n'oteekerako Mukono n'oteekerako ewalala. Nomanya nti Serena eno bwe manzi gyemu ngenda kujjawo expense. Ngende Masaka nfunewo ogumu 2. Ku mutwalo zimiliyoni 12. Bw'oba basabye 2 n'ofunawo omutwalo gw'abantu ze miliyoni 10. Expenditure ye Masaka zijja kubeera miliyoni 3. Miliyoni 7 magoba. Tweyongereyo ewaddako gwe bagaye sente zo baali tebazaagala. So it is all about the political environment. Yegaana ono okweyongerayo n'ebivulu ebirala era yereeta okusinga abantu b'NRM muono. Kakati nze what I was trying to explain. Yandiraze wana teriyo ba NRM.
ate bani abagenze yabalala mu bivulu anti kye kibuuzo kye bwe baba gye bali lwaki tagenda n'ategeka anti yete yayagala because have you come to think of it Kwefulukuta have you come to think of it nti bo baali baagala kukola ekyo kyokka teri yakyagala bagamba batya omukalukalu tajja busera mu bunjokyezza bwenjagala kanjokyezza bwenjagala teriyo mutegesi wa ndongo ayagala gitegeka akomaawo kabeere ani oyagala tuweno bamwe muli sente. Do you think they operated under losses? No, zisobola okuba nga they didn't operate under losses because bayina heavy arms bayina bali connected to heavy arms basobola okuba nga babawaayo n'ebiringa ebyo naye on a bigger picture babeera mu losi kuba tebasobola kuwa sente zenkana ze mumagoba ge walikoze mukono ke walikoze Masaka. Kwefulukuta kati ate awo byoyogera sibitegeera. I think Kwefulukuta what we all need to stop and understand. Nakigambako wano abantu ndala baali balumba ennyo abayimbi abo. Ne mbaga nti abayimbi abo you are arming them. But nti kati olunaku olwaleero Mayinja bw'omala omukuba n'omukuba bw'otyo okitegeera ngamba like nga bwe baamukuba luli. Mayinja bw'ategeka ekivulu kye ng'ekyo byoyogedde bye bakola bagenda kwagala obbikola to prove to everybody seeing that Mayinja is still strong. Oba okitegeera. Now how much money goes there? But that's the money z'abaani zabwe wa musolo anti kakati esigala zigendawo kati at the end of the day Kwefulukuta buli omu akola ebivulu tukola okukeera ku CBS nenkeera ku KFM oba NTV oba ekitukeeza tunoonya ki waiko bemanga mayindi ngenda kukola ekivulu nkijjemu miliyoni 4 Wachi mbeera ate mbonaabona n'okutambuza extra gye ngenda okugenda bankubira obucupa bakole ki nga bw'ogambye. Thank you very much. Kati kitegeeza okukanyiza ne point yange nti osobola okukola wano ku Serena n'ofunawo amagoba g'ofunyeewo because of the bad political waters outside Serena n'otagendayo. And who controls those political waters? It's Bobby Wine. My point is, sagala ogambe nti ono ekimugaana olw'okuba kati ali satisfied ne Serena. Sente tezikutika ne bw'okolawo miliyoni 4 ne bana ne bakugamba nti ate olaba e Masaka bwe tugenda tukolayo tufisse miliyoni 7 era ogenda n'okigatta. Ate olaba wata anampangisa e Masaka ku lulwe nga sinza ataddemu ngenda n'ennyimba. Kuba bwe kiba nga gwe bw'okyogera. There have to be calculations going on. So kati bamupangisizaayo mwewala. Bangambye alina gigs yatandise okufuna. We are wait to see oba gyeziri. Ati nange kyenize time will tell. My point is but people have done concerts at Serena n'akola Shame Azizi yakolemu gundi onani Kenneth Mugabi yakolemu ogamba ki? Tewali tadde bantu mu target. Anti Kenneth Mugabi music we audience ye eri a bit mbayite nti abantu abo waliwo audience nti Kenneth Mugabi music we bamuwulire Masaka bamuwulire emukono naye abantu bayo kijja bakalubirira omusasula osegede kyekimukozesa Serena nayita kyekikozesa Moriskiria awo kyezikozesa Azizi n'akomaawo nti ye it is the gene wajyakola nti kikalubirira okugenda omuntu we Masaka ayagala kikubo kitte ayagala music owafoli owa bukabuka okumuga nti Kenneth Mugabi azagenda kukubira jita amwagala bwamusanga ku mbaga naye bangamba ekyali awo ku Melodies of Love e Masaka eza neza Rema Rema Masaka yafuna abantu uliriza nkunyonyolemu nyonyola Rema yafuna abantu 12,500 Masaka ku mitwalo 2 bali ku ebiri bali ku kyebiri kakati ongamba otya nti yafunye bantu ngate mu magnitude kwe yalangira sikwe balangira Masaka bulijjo abantu bateeka ebipande Masaka ne bimalayo omwezi ne bakola drive za weeks 2 naye omuntu yateekayo ebipande ne bimalayo week emu n'ateekayo obulango mu week emu bwafune miliyoni 5 tosobola kunga nti gaali maziga era baba tebakusasula baga nti amaziga gabadde Masaka balimba Rema yafuna abantu be Masaka ku mitwalo 2 kitegeeza abakuba ku mutwalo
emboozi omayife tuli nnyo ku kifaananyi dhaani ensawo so yafuna abantu. My point, Mayinja is a very wonderful artist. Music we mulungi nnyo, muwuliriza ino oluyimba nazaalibwa mukazi mwavu. But as we try to praise him, that is nazaalibwa mukazi mwavu. Anti-African society, fena tuva from a poor background. Si fena. Ekyalo bwe kibaako abantu 10, omwenda baba abalwadde ba malaria. Basobola okuga nti ekyalo ekyo kirwadde kya malaria naye mubaamu oli omu kati mwe mulina the small percentage of you abatayina mboozi ezo eza bunembonaabona muli batono mu Uganda abasinga munaddala mu Africa emboozi zonna gwe genda ozisome from wa bava from a humble background a poor bye bayita humble background naye saagala nga tu praising Serena to downplaying the political environment Mayinja gye yatabangula. Okitegedde kyovulaba era mu kudda wano weebuuze lwaki yabadde alina kukwatagana nnyo na Alien Skin because Alien Skin ali on the opposite side of the Bobby Wine fans and Bobby Wine. Ontegedde era mu byonna nabo badde bakolerera ku kikuba bagambe nti twabaswazizza. So as we praise him, let's do not be blind okulaba nti political waters ziri date nti from Serena eyamutegese bamuyita Ketty. Ketty events and beyond. Yategese bulungi nalabye sawo ebintu nga birungi nnyo munda gwage Ketty tamanyi nti nno okubulango bwo osobola okukookerako ebivulu ebirala bisatu. Gwage research lwaki misa audience oyo gye yafunye ntono nnyo ku research gye yafuna research awo yafuulawo katale abantu baalwanagana Kwefu tewabaddeyo. Nzikiriza. Tewabaddeyo. Don't conclude. Boba tewabaddeyo. Ffe twaliyo. Waliyo ku research. Yasinze research abantu baifa. Abadde babagobera ebweru. Ku research baba. Ne babagalira ebweru. Ku research bakola bati. Babagalira munda wano. Abamayinja babagobera bweru wa gate. Tibanaye temuyingira labo bogenda ku hotel kwebaka. Mulinde ekimulu kiggwe we overwhelmed. Kasuku. Sawa 11. Kasuku. Holo yali ejjudde. Kasuku abantu bakulaba nno. Abantu bandaba. Nawe bakulaba. Nanti nawe bandaba naye bakulaba ate babeera. Ebintu Mayinja bye yagambye omulwanyisa. So my point is Mayinja simulwanyisa. I want Mayinja to do one thing. Mayinja njagala abeere emman. Ati mwakiyiga mune buli muntu alya. Muleka mulya nnyo kati buli muntu ayogerako. So my point, Mayinja is a wonderful artist. Naye mu music yenna nga bw'atambula naddala Uganda bwe yatuuka there is a political card ezanyibwa naddala nga wali ogizanyeeko. Bobby Wine yayimba ennyo ennyimba z'omukwano. Omusajja ogondera mukazi we omulabire n'ebiringa ebyo. Adamu ne Kawa. Olunaku bwe lukya Bobby Wine n'atandika against those songs. N'aba nga yenambemu Babi n'afulumangayo ng'alina ebizigiro nga yakubiddwa. Ne tugenda okulya nti Bobby Wine alina embaga gye yakoze yawasizza omusajja munne. Ng'ava ku music gwe yali atuwa n'agoyinga against. Do you think the audience egenda sigala ng'egamba our Bobby Wine? The same person who was telling you omusajja Adamu alina kubeera nakaawa. The next day n'omulaba mu mbaga nga Robert ali mu kuwasa Sam. So that's what happens. Ntono today yali ayogera kirala, the next day ye yennyini n'atandika okwewakanya. So political waters ezo bobo analyzinga obeera tokuba. Nze ekibuuzo kye nkubuuziza bwe zibanga ali okay outside. Abayimbi abasinga kankubulireko ekikozesa ebivulu ebyo okiraba. Si kufunamu nnyo centers passe. Ekikozesa ebivulu naddala generation yaffe bantu kulinnyisa stake yaabwe eri ba events organizer asobola okutambulirako omwaka ogwo gwonna okubalaga nti nkyalina numbers. Kyovula mulimu abayimbi bangi nnyo abategeka ebivulu n'atafuna abantu naye nga n'agaba tiketi ez'obwerere ne basomba abantu kulaga ba events organizer nti abantu nkola ki bayina. But what happens nti Mayinja okuva le yavudde awo ye yennyini yandibadde ayongera kwetegeka. Ketty yandibadde amugamba ke twakubye Serena tweyongereyo wano. So I don't want you
waliwo abadde bagamba bwaba Bobi Wine w'amaanyi nnyo bigayi batulage okuva yava eyo akola atya gwe genda okebere bigayi agenda UK genda okebere bigayi before kugenda Makerere ne after okebere booking ze ziri zitya olabe ye ng'omuntu psychologically how is he faring okuva yava Makerere wali ku kitebe kya Nope psychologically olabe engeri gye yali alimu nakati gyalimu okebere bookings ze abantu mulabe ebivulu byatimba odeyo mikono chini mikono juu bigayi w'amaanyi very powerful musician oluyimba olo contender for song of the year mikono chini mikono juu ezina litandika nengamba bigayi ate sebo yalukubidde eri wagondi Wasafi ye yalukuba so such things ebyo olina okubitunuulira there are people abali ne Bobi Wine nga tebagenda kukola bivulu bibere by'amaanyi because of other factors nti Bobi Wine as a political factor eyo factor ekuyambako ne waliwo ebirala by'olina okukola kati Zex gwe bagamba mbu Zex teyafuna bantu Zex yalangira ekivulu ennaku ezi yalangira wiiki 2 ezo wiiki 2 era zibanga nnaku 3 wiiki 2 nga ayina baana baava ebweru eyo ne bajja nga bakyamuse ze bampa ne ku ssente z'obulango okasukula ivu wano naye ndi awo nga bansukumidde akakadde era obulango bwabwe ne tubukuba kati naye nga bw'obagamba bannayimuliwa twabayita ne ku interview tebajja Bobi Wine kyamutwalira kumalo ate ne Bobi Wine teyaliwo kuba n'ekivulu teyakimanya nga bagenda okitegeeza Bobi Wine akomawo ng'ekivulu kibulako ndowooza ennaku bazaali 2 gwe tomanyi biyombo byali awo n'amukwata n'amuteeka mu mmotoka ye n'amugamba yange njireka wano kati ntambulira mu yo tuvimbise ekintu kino gye bamuyita ku political shows ng'atambula naye kati mu nnaku 3 kakati mwagala yadde omwana wa Nicholas asomera ku ssomero lya kitaawe mama amubbire n'erinnya alimuwandiikire tekisoboka omuntu gwe bongerezaako olina okubanga otaddeko erinnya nga bagamba kale yafunye 45 ne tumwongera n'agenda paka ku 60 naye omuntu atataddeeko na linnya 6 mumba mwagala bamukola banaamanya batya nti yeye so ezo other factors weziri naye don't undermine the political waters and essaawa zino arulinga political waters is Bobi Wine yazirulinga so katoddeyo kinabadde clarifying yali bali eyo bagamba ajuza mubali mukulingiza ajuza kuba ayagala abantu 13 abantu 13 babafunanga mu Serena mgada wange ngo bisala abantu ngoli ku category ya Mayinja abantu 13 oba nabo kati we tukupimira tukirire eno wansi kalo kukalo naye bakyasobola music in fact na minsa akyagamba awo abaali baga nti band music yagwa ebali bagamba band music yagwa omanyi muyina ekintu kyemutambuza kino ekya bana abaana abali abani bana abayimba ebigambo bisatu babakubira enduulu band music yafukamira ndete ekibakulimba ekyo kikadde oldizi uliriza Mayinja akubeyo oluyimba lw'olupya addeyo ku Serena nga lwalanga talanga old is gold atuyamba akikole nkuweyo for example Afirigo band eyina oluyimba baluyita teri mubi kuba amanyi g'oluyimba olwo lw'amaanyi thank you yes lwayita mu nnyimba ky'okutuuka awo luli teruvangawo bwe lwatuuka teruvangawo waggulu omanyi ennyimba ezaali waggulu awo we luli ng'essaawa zo tezikyalina yadde airplane ne mu nnyumba y'abantu thank you thank you Eddie yawe afubutuka eyo ne tukiggale ng'omanyi ennyimba zaayitakawo n'aluteekayo waggulu luvayo yekka Eddie yawe bamulanga yekka namulanga yekka nakuŋŋaanya abantu 7 nga Shiba babakuŋŋaanya anti ate band music yawe tumugeejingira fe music tumupimira ku streams tumupimira ku attendance yes Shiba bagamba nti w'amaanyi nga bwali kati kusonga boost ye mu reflectinga kuba kati saawa eno ye measure gye tuyina ati kakati uliriza songa boost togireeta mu kintu kino lwa nsonga Uganda ni airplane
omanyi bwefunibwa ekyo kati ekyo esoko anti kati n'aba bandi babikolanga babikolanga lwaki tebakyabikola ngate ennyimba bakyazifulumya kati lindako kati bw'ovaawo shiba yennyini nyini ne bamulanga ekavumba nani yeka bamulanga ekavumba ne bamulanga ku big zone kati kale katugaye nti bamulanze ekavumba bamuterako ababandi bameka genda ogikebere posta tofaayo genda okebere posta za shiba ezisembe mwabera yekka basooka ne bamuzizika bakazi bwe kapeno wansi ne bamuzizika bakibijigiri ne bamuzizika bagenda omutuukako yeeno waggulu nga wana aliko bagula viteena abamusitudde bwe bati baani eno wansi eno eriko bagula vite ne genda olabe eno okuva eno wansi kati balangeyo owa bandi omu bwe batyo tewali buzibu abantu abayimba bandi ekibuzo kijagala okubuuza ku posta zonna z'olaba who are the constants bayimbi bakakati ababandi nga ababandi ngani uliriza anti ababandi ngani nze nkubuza ba constant boyogerako ababandi ngani bonna ababandi they are constants ku bipande gwe genda ku bategesi b'ebivulu babuuze bw'otegeka Masaka n'otegekerako Shiba otegekera kaani era bw'oddamu okutegeka bani abatava ku kipande era basooka kubira mzeeyi kibijigiri kalo nantongo be ba constants abatakyuka eno waggulu omuntu bw'amala okuyimbawo tebamuzza tebabazza Kwefulukuta gwegenda ku bipande byonna ebyabategesi era bakubuuza gundi awo ababandi tugende muddeyo ku drawing board music wammwe waali naye bamukubiramu oludiizi era mwakirabye ewa Mayinja message statement yo nakuwulira ng'ogikola band music ne kadongo kamu ze genre ezikyasinza okuba ez'amaanyi actually band music zikadongo kamu era ba message bani bayimba kadongo kamu kamiliyoni bonna bayimbi baffe bakadongo kamu road ontegedde so kyesaagala ose wansi music oyo they are the constants sinnamuteeka wansi eno waggulu bw'ogamba consumability yagwa nga bwe yali nedda ssebo ye consumability eri kyebatalina mmwe kibabulowooza tebaliiwo stapiru va ku stapiru oba PR tebayina music asasamaza mwe mwagala babereyo n'oluyimba naye music asasamaza yabafuula kye bali tebasasamaza music waabwe singali asasamaza singa akyaliko Kwefulukuta asajja babandi abo otuula nabo wali emakinge ne muli emmere mugenda mutulako ekyana emu simanye mutulako paka lasti ne mugwanya ali ku papaazi kati owulira toyagala boogerako mazima those are facts Misa Kisemakula talinayo oluyimba lwakwatira mu nnaku bbiri taluyinaayo kati saawa zino alina luliwa lwe yafuluma olukyayambuka Misa Kisawa zino oluyimba luno lwasembeyo okuba olulaba Message muveeko bonna Message kati musajja wange uliriza bonna Basemakula bonna batudde ku gundi batudde ku wabbandi omulala afulumiza oluyimba bwe tugenda anti waliwo ekiseera we kituuka kasuku ontegeera mu music lwakuba nti ffe tulina ekizibu wano e Uganda nti music gwe tukuba music wa buli lunaku ye generation yaffe ati ababandi be babitandika bakolanga alubamu yabwe n'amala omwaka ng'akola tuwaye era ne bakola rotation ne bagamba mu bandi tuyinamu gundi guno omwaka yafulumya n'atambuza gundi n'addamu n'afulumya n'atambuza naye bano ababo mu studio bazizimba nawaka mwe basula oluyimba luyafulumiza ku makya terutuuka lweggulo luyafulumiza olweggulo terutuuka saa 6 luyafulumiza ku 6 terukeesa kati toyagala tugwetolowooza nti tugenda kuddukira ku speedi yemu no oyo music omulabo owaaba abasajja akyali w'amaanyi nnyo kati waliwo ekiseera gundi yajja ku show ya Mayinja Lutaaya teyajja nti atubadde beebuuza waaki Lutaaya teyajja mu show ya Mayinja anti kakati bw'oba otegesa embagayo kasuku tomala kwebuuza ku bagenyi nti ntegeke lunaku kyoluba fevalinga
gwotegeka lunaku lwo n'ogaba nenge ennaku z'omwezi 8 Maachi nina ekivulu. You don't consider program z'abantu zibadde ki ku lunaku olwo. Naye abantu obalabye ku TikTok nga boogerera Lutaaya. They are fake. Boku mikolo emeka gye naye Lutaaya asobola okuba nga yannyonnyola Mayinja nti sijja Kasuku olaba mwannyoko asobola okukola omukolo n'otagenda. Ekituufu nga toliiwo n'otagenda n'omunnyonnyola n'omugamba repercussion zanze okuleka kiri. Semakula baali bewalana ne Katolubwama. Semakula yaziika Katolubwama. Teyaziika. Yali yangamba agenda kukoma on time. Yali mu America. Yangamba agenda America. Ayimbe waliyo n'Archbishop. Amala akomewo. Ebintu ne bimutabukirako eyo. Emigugu simaja adda wasimanya nga bw'omanya airport zeeyo. N'alwana ne bakyusa tickets ne bakola buli kintu. Teyaziika. Kyogamba misa kiba olugwe apimira ku attendance oga misa kyoyo omulaba nti nade tayagala Katolubwama n'okumuzika teyamuzisa. Naye attendance ku event olumbe lwa Katolujja lwa mu August. Naye gono naffe tugenda okukuba chapati. Lori abaana baatukubako chapati. Abaana baakuba chapati. Abaana kabafumba omuceere. Nase akolumbe kaluli. Oluba baba akatuuka boti Kwefulukuta inake walidde. Nibasuka ne bakanga chapati ngeyo cha. Nibaloka kuletera omuceere. Nukama bannange. Soda. Ati abantu baawayo. Akati kulono omusika yangambye Kasuku. Contract ya chapati njagala giwaggu. Era abantu beetegeke noonya abanankuba chapati. Luli baleeta ekigundi kya chapati nga ziriko basulako chapati 8 ateggo. Banyola eno nanyola neshuka nanyola nalesira banko kiri kintu. Walabeko flapping egenda ko chapati 8 omulundi gumu. Sigirabanga. Yali wakato wali. So Lutaaya n'obutabaawo obwe naawe mu family ye wamwe bingi nnyo bibategeka n'otajja not because mwewalana but what is at stake. Lutaaya is a member of parliament, is a family man, he has a lot. Kakati taswa kunnyonnyola waje yali at that moment. Say ate wanupu those okuba yagaana okujjangalawo omukolo gugenda kubeera NRM dominated. Waliwo brotherhood. Transcending ebyo. Anti n'ebigambo oluusi. Ojja n'ogaa kati ngenda tuulaawo Mayinja era nyamusanga ekivulu nga kiwe. Ngenda tuulaawo ate bampaayirize kino bampaayirize kirya. So let's Lutaaya who attended and not actually banja basobola okujja ku mbagayo nga n'okumanya tebakumanyi nga n'okwagala tebakwagala naye nga bazze because ate tebalina gye balaga naga akamale gagendako ku mbaga ya Kasuku. Kakati ate nga brother wa atazze ye ate akwagala na nnyo n'okusinga so ebyokukola naye band music is and kadongo kamu is still the greatest genre mu industry ya discussion ya band ne kadongo kamu tujja gifuna wabadde walidi ya Jasmine kibijigiribwe yazze walabyo obwana bwa TikTok nga buyimba kigambo ku kigambo bwabadde waawo nga buyimba kigambo ku kigambo. So anyway nze back to the point nga tumaliriza nze Mayinja I'm not downplaying amaanyi gege yateeka mu music we. Ye ng'omuntu yalina okuddayo n'abaako ebibuuzo bye yeebuuza n'abyeddamu n'agamba bwe mba nze Mayinja wa tuli ku bunkenke Mayinja wa Africa teri ayamba Mayinja w'ebyatulwanya bizzeemu. What happened to those songs? Whenever you go against your words, oba nze negendereza nnyo nga nkola videos zino ku YouTube channel ez'enjawulo mbanjala nnyo to remember what I said yesterday so that sagala balete video babana balina akantu ke bateekamu 10 minutes later nga you are here contradicting yourself ontegedde. So you go and listen to your music side eno gwetolowooza nti America yakyawa nnyo Alakeri yakyawa music wa Alakeri bamwagala era bamuteekamu ne bakaaba but is the same man who went against his message yali preachinga nakola gozirine sawa zino ali luddawa ali mukomera. So people can love your music but your character can assassinate the love for that music. Noba ngoyina kukolera a selected few abagamba katugende eyo nenga omuyimbi ekintu kyokka ati ekintu kyetu kyasinze okwagala fena abali ati
kasuku ne bwoba ne sente nyingi singo oyite wantu nga bantu bakyamanyi kasuku odde wakano ogamba esobo Mayinja genze ku Kivulu seba abantu nga tebandikogonizing kirume ekyo omuntu yenna ali mu art nga art w'abantu bamulikogonizing nga bamwesonyiwa so katolowooza nti okukola obukozi ku Serena kikumala weetaaga n'ogenda kuba obulamu bwo bwa stage kabere Bobi Wine ebyo abantu balowooza omanyi ne bwatayimba afuna sente fe tuli boogezi ku muyimbi kiba kyanjawulo aba ayagala atiwe ayimbe buli omuzimu guba gukyamusika kiringa ffe ba MC nze ne bwompita ku mbaga yo ng'ompise nga mugenyi era bwe ntuula wali maaso mpulira nga oyagala ogukwate nga njala obbakwatamu nga mpulira olya ayogera tajjayo jokes tezituula nga akayira omusajja alina audience eri rich suula eno line n'osuula eno n'osuula eno era nze ebiseera ebisinga ngamba nnyo bwe mba nyina omuntu gwe ntambudde nene muga naye bwe mba sobola kuyambako bantu ku mbaga eno ku bwereere tuve wano so I can't so kugumiikiriza mulimu gwange muntu ng'ali muguzanyira so kakati n'omuyimbi obulamu bwe nduulu sente zijja luvannyuma ontegedde kakati gwe tosobola kuŋŋamba nti ze yakoza kwa Mayinja amaze ebbanga nga takola kati amabanja gokka agabaddemu eyo show plus amabanja agabadde nago ebbanga lyatabaddeewo yeetaaga okuddamu okuzimba obulamu bwe nga Mayinja tosobola kuŋŋamba nti Serena yabadde ekimala yabadde alina okwetwa naye bwe bapimapimamu yagamba the Bobi Wine factor comes in play naga tugenda kutuuka eyo abantu b'omu byalo bakyuka omuntu yenna eyagoyinga against ebirowoozo byabwe emisolo bagibakaka mingi nnyo nga tokyasobola kufuuka their mouthpiece tebakuliiko tukome wano ku Serena ne baddayo eka ne beebaka they are very many bonna abakola ku Serena abaali abamanyi tosuubira nti baagala kukomaawo nze kyenjagala gwenga bwokola ku Serena yusamu eddoboozi ogambe ne bannange tulinayo ne bannaffe betwakolanga nabo naye tebayimba kubanze tekijja kungasa omanyi ekiri atabaala naye yasigadde eka kimutaagula sisobola kubeera nga chano yange ya Dr. Kwefu yeetaaya nga ku nsonga ez'ekisirusiru ey'akasuku baagiggadde mulina okuvayo mwenna nga ba YouTubers ne mugaba bannange ekyatugudde ku gundi y'akasuku ffe yasooke tulwanire wamu ebisigadde tunaabisanga kuba bwe kiva ew'akasuku kyetula kidda wange naye tosobola kugamba nti gwe oli very comfortable era mwepima n'okwepima nti kati tumusinga kale ne baganda be bategeke bw'aba ye yennyini tasobola kutegeka ate olwo baganda be so my point Mayinja nze I have no problem wankubira n'essimu ne twogera n'ekivulu kye mbadde nkiranga nga tukitambuza bulungi nnyo but I want you to use that same energy oddeyo ofuke mouthpiece owa Mayinja oli bwe wali the original Mayinja ontegedde addemu akolera abantu then bw'omaliriza oyogere ne kubikwata ku bayimbi banno ogaye bannaye ffe tubeera ku zirediyo kuno n'oyogera nga rediyo yammwe ekyaliko bw'olya rediyo ya muno gye baggadde todde eno n'ogamba oye katusigadde ffekka mu katale the less the competition fieldi yammwe weefiira competition erina okusigala ng'eri waggulu kyovula ku Nassarodi abantu bakola ssente nnyingi lwa nsonga competition weeri omuntu ogenda ofubutuka gy'ofubutuse ng'omayo ojja kusangawo omuntu akukolera ekyoyagala okukolera Isegede. So that was me and my friend Ronald Mayinja. I don't have anything personal, but bino byennyini byenkugamba no tubikaya ne tubiddamu waliwo twabirako ku kalenda one Mayinja for 3 good hours. Ne mugamba Mayinja ojja kukyuka nampakanya bwe twaddamu musanga nga aseka ngamba omanyi muto wange gwoli mwana muto nero yakomyewo ng'agenda otegeka ekyo ekivulu yankubidde ku simu ne tumalako eddakiika 3 ne munnyonnyola ne mugamba ekintu ky'ozogguza abantu olina okuteekamu amaanyi mangi era yagataddemu nga mangi lihaso zonna yabadde azi-airinga kasuku live mule muteekayo alien skin n'amuyambako n'amaanyi ge kyekyamuyambye okufuna tokability okitegedde so let's do not downplay the Bobi Wine factor buli muntu aneefuula nti factor eyo teriiwo emboko za kukuyitako eziri financial neziri psychological buli weefuula nti factor eyo n'ogiyigino walinga n'ogamba nti nze tenkwatako ojja kiwulira Kwefulukuta. Until next time. So, oddayo gambe Mayinja simulinaako buzibu. Mubeere bulungi mwiraba.